Tukyali na His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu ghettos ez'enjawulo. Bangi bajja kulwawo mutegeera, bangi tebajja mutegeera tebali mutegeerera ddala, bangi beetaaga okusomesa okw'enjawulo, bangi tulina obbabuulira ebintu bino nga bannansi, bangi tulina obbatangazaamu era bangi tukitumenye tugenda kwonoona obudde bwaffe bungi nga tubasomesa. His Excellence Secretary President of Uganda yaani, kikyayagaliza Uganda, birungi ki byalegala Uganda efune kuba Uganda efaanane. Emunanga batategeera era bajja kulwawo okubitegeera. Neffe abategeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi tujja genda mu maaso n'okutegeera era n'omukongratulatinga mukama waffe. Tuli basiimufu abamu, tuli basiimu tuwulira nga tuli contented, kwegamba emitima gyaffe kyekyo nyenye kibadde kigiyayanira, kibadde kikaabira, gye kibadde nga kyekyagala bannaye tulaba nga tugituuseeko. Era twebaza Katonda eyakutuwa gwe mukama waffe otukulembera ate notulaga ekituufu. Bannange tuli basiimu nnyo ate nga tuwongera okutegeeza bannayuganda nti tukyagenda mu maaso mu lutabaalo luno era tukyagenda mu maaso n'okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the President of Uganda ate tutambula naye ebbanga lyonna. Mu kaseera nga bangi batumalamu amaanyi, mu kaseera nga bangi balowooza nti tetusobola, mu kaseera nga bangi balowooza be bamanyi, ffe tukyagenda maaso n'okutegeeza bannayuganda mwena nti agali awamu ge galuma ennyama era tutambulira wamu tube nga tutereeza eggwanga. Bingi bituusewo, bingi bikoleddwa, bangi baagadde tufuula abayaaye, bangi baagadde tuyita bebaagadde tuyita, neffe tusigadde nga tuli banywevu nga tuli bagumu okuba nga tumanyi kye twagala. Eggwanga lyaffe lijja kgenda mu maaso. Uganda eyawamu, Uganda ekulembedde bannayuganda era Uganda etunuulidde okulaba nga Uganda kyalina okufuna akifuna ate mu mberi etuweesa ekitiibwa. Tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Elected President of Uganda gali omu ne bannayuganda ebyenjawulo bye tujja okulaba era tujja kulaba ekitangaala kye tulina okulaba. Ono pulezidenti wa bannayuganda, mulonezi wa ggwanga ate era mulwanyi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bannayuganda bangi tumutaddemu essuubi lyaffe era tubasuubiza nti tubeere bagumu. Birungi bye tusabirira era essaala zaffe Mukama aziwulira ate ng'ali ready nnyo okuzaaniriza. Tulina Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akyagenda mu maaso n'okulumya gavumenti y'omumpembe ono omutwe ate era n'okubategeeza n'okubalagako nti ye bad Bobi Wine. Twongera okijjukiza, this is a bad Bobi Wine gwe tulina era yatwala mu maaso. Abalala temuyina kye mutugamba, temuyina kye mutubuulira. Mbulito jjo yazizza omuliro n'ayogera bye yayogedde n'alyoka atugamba mbu bwe kinaatuuka ku mwana wange nga gwe bakubatiya gaasi nja kutegeera amakulu g'ebyo byayogera. Kati gwe Lito jjo kankubuulire, kankuzzeemu amagezi. Bwe kinaatuuka ku mwana wo nga gwe bajjamu organize ne bazitwala ne bazitunda, ojja okutegeera nti olina okubeerako ne kyokolawo. Bwe kinaatuuka ku ggwe nga gwe gwe baakwata ne bateeka mu makomera naye ng'ekyakukwatisa kubanga wali musiraamu, ojja okutegeera nti olina ky'olina okubeerako ne kyokola. Bwe kinaatuuka ku ggwe nga gwazimbye ennyumba wagula ettaka lyo, oli najja n'alitwala n'akugamba vaawo, w'olitegeerera nti nina okubeerako ne kyenkola. Bwe kinaatuuka ku ggwe nga gw'ozadde omwana omuweeredde afunye diguri nga option yokka gy'ayinawo kugenda mu mawanga g'Abawalabu kukuuta ttooyi ng'afuna emitwalo 800 naye nga bw'azisindika e Uganda zituuka 6 omwezi, ojja okutegeera nti olina okubaako ne kyokolawo. Bwe kinaatuuka ku ggwe n'ofunamu okutegeera, omanyire kankubuulire, mugenda ne mweyita abalasita ne mweyita babaadi naye nga temutegeera. Mwe muli bimakedo, nkubuulira, mwe muli bimawube bimakedo. Babaadi akali akasajja ka Museveni kajja bwe kati nikakutunuulira bwe kati naye ng'essasi kali kutuuzaako nga naye kye kalwanirira baana baako kutereera. Naye gwe kimakedo oli eri oli mu kaleediyo mbwoba mukati olowooza oli mugezi nnyo. Osegera ng'oteeka wansi abantu abagezaako okusitula amaloboozi gaabwe ewali justice. Nkugambye nkubuulira gwe Lito jjo oli fala. Mwe muli bimakedo, nze nkubuulira. Mwe mukozesebwa bukozesebwa nga bikondomu. Omanyi kondomu toli badi naaka buli eri obusajja bwo bumanyi kye bulina okukola. Famire zaabo okutereera. Kati ffe naffe tulina kye tulina okukola. Famire zaffe okutereera oba abantu baffe okutereera. Ate mmwe bimakedo ebisinga n'okubonaabona
okeera buli kaseera gwogamba okugala kisofunawo sente meka oyinza okuba osusa emitwalo enkaaga gwe ng'ate oyinza okuba wasoma oyinza n'okuba oyina diguli naye toyina ky'osobola kukola ki kutuukako mu bulamu oli mu Uganda mw'olina okuwogganira mw'olina okutwasamira abantu abagezaako okutambuza oba okusitula amaloboozi gaabwe awali injustice bw'oyagala okuteeka wansi gwe nkubuulira bwe kinaatuuka ku ggwe nga ggwe mukalamojja nga mmwe mufa abantu 9 omwaka nga mufa njala naye nga regioni yammwe wajjudde golodi ente zammwe babbanzibe bw'ojja okutegeera nti olina okubaako nekyokolawo mwe muli bimakedo mugenda ne mweyita babbaadi naye ofuuka bbaadi ng'olina kyogezaako okutereeza nkubuulira babbaadi tebabeera mu ebyo mbusimanyi gwoba baba balalu bimakedo bifala bebibeera mu ebyo mbusimanyi mukirooza kiri mu comfort zone olowooza oli mu comfort zone olowooza ebituuka ku balala tebikyasobola kutuukako mwe muli bimakedo temutegeera toyina magezi era toddamu n'okweyita bbaadi bumpologoma oli mpologoma yaawa waliwo empologoma eri omuddo gwolowooza empologoma tezitegeera ziringa nga ggwe n'alyoka atugamba mbu bwe kinaatuuka ku mwana wange nga gwe bakubatiya gaasi nja kutegeera amakulu g'ebyo byayogera kati gwe litojjo kankubuulire kankuzzeemu amagezi bwe kinaatuuka ku mwana wo nga gwe bajjamu organize ne bazitwala ne bazitunda ojja okutegeera nti olina okubeerako nekyokolawo bwe kinaatuuka ku ggwe nga ggwe gwe baakwata ne bateeka mu makomera naye ng'ekyakukwatisa kubanga wali musiraamu ojja okutegeera nti olina ky'olina okubeerako nekyokola bwe kinaatuuka ku ggwe nga gwazimbye ennyumba wagula ettaka lyo oli najja n'alitwala n'akugamba vaawo w'olitegeerera nti nina okubeerako nekyenkola bwe kinaatuuka ku ggwe nga gw'ozadde omwana omuweeredde afunye diguri nga option yokka gy'ayinawo kugenda mu mawanga g'abawalabu kukuuta ttooyi ng'afuna emitwalo 8 naye nga bw'azisindika e Uganda zituuka 6 omwezi ojja okutegeera nti olina okubaako nekyokolawo bwe kinaatuuka ku ggwe n'ofunamu okutegeera omanyire kankubuulire mugenda ne mweyita abalasita ne mweyita babbaadi naye nga temutegeera mwe muli bimakedo nkubuulira mwe muli bimawube bimakedo babbaadi akali akasajja ka Museveni kajja bwe kati nikakutunuulira bwe kati naye ng'essasi kali kutuuzaako nga naye kyekalwanirira baana baako kutereera naye ggwe ekimakedo oli eri oli mu kaleediyo mbwoba mbukati olowooza oli mugezi nnyo osegera ng'oteeka wansi abantu abagezaako okusitula amaloboozi gaabwe ewali justice nkugambye nkubuulira ggwe litojjo oli fala mwe muli bimakedo nze nkubuulira mwe mukozesebwa bukozesebwa nga bikondomu omanyi kondomu toli bbaadi naaka buli eri obusajja bwo bumanyi kye bulina okukola famire zaabo okutereera kati ffe naffe tulina kye tulina okukola famire zaffe okutereera oba abantu baffe okutereera ate mmwe bimakedo ebisinga n'okubonaabona okeera buli kaseera gwogamba okugala kisofunawo sente meka oyinza okuba osusa emitwalo enkaaga gwe ng'ate oyinza okuba wasoma oyinza n'okuba oyina diguli naye toyina ky'osobola kukola ki kutuukako mu bulamu oli mu Uganda mw'olina okuwogganira mw'olina okutwasamira abantu abagezaako okutambuza oba okusitula amaloboozi gaabwe awali injustice bw'oyagala okuteeka wansi gwe nkubuulira bwe kinaatuuka ku ggwe nga ggwe mukalamojja nga mmwe mufa abantu 9 omwaka nga mufa njala naye nga regioni yammwe wajjudde golodi ente zammwe babbanzibe bw'ojja okutegeera nti olina okubaako nekyokolawo mwe muli bimakedo mugenda ne mweyita babbaadi naye ofuuka bbaadi ng'olina kyogezaako okutereeza nkubuulira babbaadi tebabeera mu ebyo mbusimanyi gwoba baba balalu bimakedo bifala bebibeera mu ebyo mbusimanyi mukirooza kiri mu comfort zone olowooza oli mu comfort zone olowooza ebituuka ku balala tebikyasobola kutuukako mwe muli bimakedo temutegeera toyina magezi era toddamu n'okweyita bbaadi bumpologoma oli mpologoma yaawa waliwo empologoma eri omuddo gwolowooza empologoma tezitegeera ziringa nga ggwe ya gaasi nja kutegeera amakulu g'ebyo byayogera kati gwe litojjo kankubuulire kankuzzeemu amagezi bwe kinaatuuka ku mwana wo nga gwe bajjamu organize ne bazitwala ne bazitunda ojja okutegeera nti olina okubeerako nekyokolawo bwe kinaatuuka ku ggwe nga gwe baakwata ne bateeka mu makomera naye ng'ekyakukwatisa kubanga wali musiraamu ojja okutegeera nti olina ky'olina okubeerako nekyokola bwe kinaatuuka ku ggwe nga gwazimbye ennyumba wagula ettaka lyo oli najja n'alitwala n'akugamba vaawo w'olitegeerera nti
nina okubeerako ne kyenkola bwe kinaatuuka ku ggwe nga gw'ozadde omwana omuweeredde afunye diguri nga option yokka gy'ayinawo kugenda mu mawanga g'abawalabu kukuuta ttooyi ng'afuna emitwalo 800 naye nga bw'azisindika e Uganda zituuka 6 omwezi wojja okutegeera nti olina okubaako ne kyokolawo bwe kinaatuuka ku ggwe n'ofunamu okutegeera omanyire kankubuulire mugenda ne mweyita abalasita ne mweyita babaadi naye nga temutegeera mwe muli bimakedo nkubuulira mwe muli bimawube bimakedo babaadi akali akasajja ka Museveni kajja bwe kati nikakutunuulira bwe kati naye ng'essasi kali kutuuzaako nga naye kyekalwanirira baana baako kutereera naye ggwe ekimakedo oli eri oli mu kaleediyo mbwoba mukati olowooza oli mugezi nnyo osegera ng'oteeka wansi abantu abagezaako okusitula amaloboozi gaabwe ewali justice nkugambye nkubuulira ggwe litojjo oli fala mwe muli bimakedo nze nkubuulira mwe mukozesebwa bukozesebwa nga bikondomu omanyi kondomu toli baadi naaka buli eri obusajja bwo bumanyi kye bulina okukola famire zaabo okutereera kati ffe naffe tulina kye tulina okukola famire zaffe okutereera oba abantu baffe okutereera ate mmwe bimakedo ebisinga n'okubonaabona okeera buli kaseera gwogamba okugalakisa ofunawo sente mmeka oyinza okuba osusa emitwalo 6 ggwe ng'ate oyinza okuba wasoma oyinza n'okuba oyina diguli naye toyina kyosobola kukola ki kutuukako mu bulamu oli mu Uganda mwolina okuwogganira mwolina okutwasamira abantu abagezaako okutambuza oba okusitula amaloboozi gaabwe awali injustice bw'oyagala okuteeka wansi gwe nkubuulira bwe kinaatuuka ku ggwe nga ggwe mukalamojja nga mmwe mufa abantu 9 omwaka nga mufa njala naye nga regioni yammwe wajjudde golodi ente zammwe babbanzibe bw'ojja okutegeera nti olina okubaako nekyokolawo mwe muli bimakedo mugenda ne mweyita babaadi naye ofuuka baadi ng'olina kyogezaako okutereeza nkubuulira babaadi tebabeeramu ebyo mbusimanyi gwoba baba balalu bimakedo bifala bebibeera mu ebyo mbusimanyi mukirooza kiri mu comfort zone olowooza oli mu comfort zone olowooza ebituuka ku balala tebikyasobola kutuukako mwe muli bimakedo temutegeera toyina magezi era toddamu n'okweyita baadi bumpologoma oli mpologoma yaawa waliwo empologoma eri omuddo gwolowooza empologoma tezitegeera ziringa nga ggwe gasiya His Excellency Directly President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi abagenda okumutegeera bagenda kuba batono nnyo ate kigenda tutwalira nnyo obudde n'obuzibu okutegeeza abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yani kubanga bangi bambi bajja kusigala tebategedde naye nga banayagala okutegeera tuli bakakkamu era tuli n'essuubi nti bo bajja genda mu maaso n'okutegeera abatayagala kutegeera tulina kyabbakolera bambi we are sorry for you naffe si bwe twayagala naye twabisanga awo twabisanga bwe batyo naye nga ffe tuli bagumu nti buli omu ajja kuba contented era buli omu ajja kukkiriza mu ngeri gy'anayagala okukkirizamu kubanga ono gwe tulina mukulembeze wa ggwanga suubiri abannayuganda kitangala ky'abannayuganda Uganda ayagala ogitwala mu maaso era tusuubira tulina omulwanyi omulungi agenda okutuyambako tununule eggwanga lino era tulina essuubi n'essanyu lingi okubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi twamukyuzinga bannange kitwongera amaanyi kitwongera obuvume ate nga kitutwala mu maaso bannange bingi sijja nabbe malayo kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wanjawulo nnyo